Omuvubuka ategeerekeseko erya Savini nga kigambibwa nti wa UEDCL yawonya ogajambulwa abatuuze b'Egganda Nassere bw'asangiddwa ng'alinnye omuti gw'amasannyalaze mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kigambibwa nti ono abadde aleeteddwa omutuuze omu ye Gwayisa Kasumba amutereereza amasannyalaze kyokka nga kino akikoze mu kiro ku ssaawa 2 ekitabudde abatuuze. Okusinziira ku batuuze, omuvubuka ono asangiddwa ku muti gwe gumu amasannyalaze gaabwe kwe gaali gaviirako era nga bamulabye ng'agulinnya ate mu budde obw'ekiro ne kibaleetera okweraliikirira nga balowooza nti yandiddamu okugwonoona kuba gabadde gaakatereezebwa oluvannyuma lwa ssabbiiti nnamba nga bali mu kibululu. Bano bagamba nga bwe waliwo omusajja abba amasannyalaze ng'agayungira ku muti ogwo gwennyini nga bw'ateekako obuwaya bo nga bavaako. Oluse wansi ab'amagye wamu n'akola ku by'okwerinda Egganda Christopher Muyimbwa bamuggyeeko buli kimu ky'abadde nakyo wabula ng'ono abadde alina olubale ku mutwe olw'omutuusiddwako abatuuze abadde bamukasukira amayinja ng'akyali ku muti. Ono ateekeddwa ku boodabooda n'atwalibwa ku poliisi y'e Gganda annyonnyole ekimulinnyisa omuti gw'amasannyalaze mu budde obw'ekiro. Bwe twogeddeko ne kansala w'ekitundu kino eky'Egganda Abubatuusa naye ategeeza nga abatuuze baamukubidde essimu ne bamutegeeza nga bwe waliwo omuntu atiginya amasannyalaze mu kiro ekiyinza okubaviirako okusula mu nzikiza. Twabasaba mu 10 eky'Emmanga e Nassere bankubidde amasimu nga beemulugunya olw'omugagga aleeta ab'amasannyalaze mu kiro ne batapinga amasannyalaze oluvannyuma amasannyalaze gaabwe ne gavaako. Kibadde tekitutte wiiki nnamba nga tebalina masannyalaze. Ono asabye ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bunyisa amasannyalaze mu ggwanga ki UEDCL okukoma ku bakozi baabwe abalinnye emiti mu budde obw'ekiro kuba kyandibaviirako okufuna obuzibu. Mube b'amaanyi nnyo mu kutunuulira abantu abalinnye emiti obudde obw'ekiro, abo be basinze okwonoonera ddala amasannyalaze. Nammwe aba UEDCL tubasaba mugambe ku bantu bammwe abo abataapinga amasannyalaze mu kiro balekere awo kubanga abantu banyiivu bakooye okwonoona bizinesi zaabwe olw'abantu abatono. Annette Namatovu yakusakidde emboozi eno ku Ruckus TV Agaleero.